Tukulamusiza nnyo ku Beg TV. Tuli ne mukyala Susan Kushaba MP wa Kampala Central Dako. Omukazi alemeddeko. Abapiero yunne baguddemu ekyekango babagambye ebesimba ku ba flag bearer b'NRM kubanga bonna baana ba nnyumba emu ate ekirala mu Kampala abatembeeyi abamanyi nti be bantu bayagala okukiikirira mu palamenti bantu ba wansi beesibyeko babazeemu. President Museveni yagamba nti abagoba abatembeeyi be bamulemesa akalulu akayita mu Kampala. Soko babuuzeeko tutandikira awo. Mbabuuzizaako mwenna abeekuumidde ku Beg TV era ne namusaako mwenna baneekolera jange buli muntu yenna owowansi awo anoonya ya leero. Gamba owa booda, omutembeyi, owa takisi, ow'obutale, asiika capati, owa saaluuni, single mother, mwenna mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku Beg TV. Chairman agambye ebbaluwa ngirabyeko buli wa Piero yote weesimba ku candidate w'NRM kubanga bali baana bannakalaama mwe bamu. Nedda baamu. Ngamba Suzan wange atakalulu agenda. Kati njagala nkubuulire. Abantu wali olabyeko eppeera. Eppeera wali olabyeko eppeera nti waggulu libeera lya green. Ate erya green liba likyali tto. Nedda. Genda wali ku street amapeera gyegali. Eryengedde liba lya yellow. Eryengedde munda lya red. Kituufu. Naye nga waggulu lyaki? Ne watermelon waggulu ya green. Waggulu ya green munda ya red. Kati nze tolina kyonyimba. Nti si buli flag bearer wa NRM. Wa NRM. Nti munda ya watermelon si buli watermelon ku ngulu nti ya green nti ne munda. Yes, ate n'ensujju waggulu ya green munda ya yellow. Kati ffe tetugenda kukkiriza ffe nga balina mission and vision nga tumanyi nti omubaka addako wa president addako ye Muhoozi tulina okumuleetera oba kumuteekateekera transition nga tumuwa ababaka abalungi. So si buli ekitemagana zaabu oba olina kaadi ya NRM abantu tugenda kwesimbawo abantu basalewo. Mu luzungu bakuyita ku defying the chairman wa Piero. Nkugambye chairman wange wa Piero nkwagala nnyo era okimanyi. Era nze nakutembeeta mu Kampala. Era ne bangoba ng'owino olw'okutembeeta Piero ne bangoba ng'owino ne bantwalira Kabanga ninga omubbi w'enkoko. Ogedde. Nja sigenda kugamba nti nze kubanga wa flag. Si buli ekitemagana ku ngulu zaabu. Si buli alina flag nti yagifuna mu butuufu bwayo. Ffe tulina okwesimbawo independent. Tetuweereza opposition amaanyi ag'okutwala ki? Ag'okutwala ebifo ebyo. Kubanga buli alina flag abasinga mu Kampala bagibba. Okuli Miisa Kabanda. Okuli Amina Lukanga. N'abalala basonga bakola kiriki yaabwe. Ono twagala ono. Wano twagala ono. Ono twagala ono. Kati naffe katujja independent. Gwe tewagenda mu kamyufu ke banzija mu yellow book. Kati katujja independent. Bannayuganda bannakampala basalewo. Bino si byakucamuukiriza. Tulina okuliberatinga eggwanga lyaffe. Tulina okulijja mu mikono emikyamu. Nze njagala mbabula ekyo bwera mu manifesto yange ninamu awagamba nti tulina okulaba nti bwe mba ntuuse mu parliament tukola etteeka eryempoweringa oba okuyisawo nga bwolaba nti girl child. Tulina abaana abalenzi. Abaana abawala enteekateeka yaabwe yawula ku y'abalenzi. Ey'abawala yayawulwa naye ey'abalenzi ne babaleka. Kati gweyagala n'abalenzi babateeremu enteekateeka. Lwaki? Walabye ekiri e Cameroon. Baana bavubuka bokka be bali mu kukikola. Olowooza lwaki batuuse ku ekyo? Kuba abaana balenzi tebayambiddwa. Tebayambiddwa. Kushaba nze kufa ku mwana w'abalenzi. Oyagala abalenzi babateerewo mbeera ki? Essaawa zino ekyali ku bawala. Abawala babakwata bawala
nkugamba abawala bayisibwanga mu mbeera embi naye kati gavumenti emanyi nti abaana abawala they are considered bafiibwako mu ngeri ey'enjawulo naffe twagala abaana bafa abalenzi nabo bafiibwekoekiseera nabo bayambibwe bazze nnyo emabega ate ne mwerabira nti omwana omulenzi bw'anywa enjaga n'ayingira street eyo ekibuga ajja kikubamu omuliro so byebyo birumu manyi nkusunirako mpolampola manifesto yange biri mu manifesto oba omukabba naye nze nkwogedde nze kasoose omwana omulenzi alina okufiibwako wonna waali sisobola okukendeeza obumenyi bw'amateeka sobola okukendeeza nga nti bagamba nti zino zigeto ezitakoma era ekyo bwenyingira palamenti wakigambe nti omwana omulenzi bw'anaawezanga emyaka bwe giti tumuwe sente zitandika ka bizinesi avudde mu ssomero tugende tubasomesa ebyemikono tugambe nti omwana omulenzi bw'anaavanga mu ssomero fiizi ziganye tumutwale tumutendeke amagye tumuteeke mu magye ondabye bwenkyangu yes byebyo byennyini oli mu ansa mw'okuutiza waliwo akatalekeka ku Shaba Susan eddoboozi ly'omuntu wa wansi akabonero mukalakaasa sigaba mukalakaasa mumba bagita mumba ya mukalakaasa omuzindalo gwa mukalakaasa ogwo gukunga abantu okujja mu meeting gubika afudde gulanga embaga buli kimu kyonna mukalakaasa ekola bagabana ssente namusobola okuyisa mukalakaasa bannanga esaawa 9 atubalinze nga mugenda kugabana libeera ddoboozi lyoyo omuntu wa wansi so mundabiranga ddala Kampala Central bingi nnyo bye mbategekedde byejja okujjula mu maaso awo sijja kujjula bitannajja naye mbasaba bannayuganda mulonde Pulezidenti Museveni mulonde Kaguta musirike mulonde Kushaba omuzindalo Kampala abasigadde londa awe obusobozi bwe kasita olonda abantu ababiri bw'otuuka wali mukakungunta buuza bwe naalonda ono eddagala linaabamu eddwaliro eddagala linaabamu bwe naalonda ono essomero lyaffe ly'abanaku linaakuumibwa nga Baatuvale gye wali mukulamuza bwe naalonda ono akatale kange kenkoleramu kanaakulaakulanyizibwa oba banaatugamu ne bakawa omugagga ekyo kyolina okusooka okwetegereza nga tonatiikinga muntu yenna mwebale nnyo abalabi ba Big TV namwe bateekamu ensimbi bannaffe aba Stanbic Bank Afyego Janani Schools bannaffe aba Sef Organic mutukola bulungi nnyo mutufudde ab'enjawulo tweyanziza era nange mbasiibudde abalonzi bange mwebale kwekumira ku Big TV ate mwebale kwagala ku Shaba Susan mwebale kundaga omukwano ku nomination ekisooka ekyegeze twakitiikinga twakimala tudda mu kyakalulu ensonga eri mu ddiiro oli mu Kampala Central nankulu wa Kampala n'abakulembeze ba Kampala bali mu nteekateeka ate zaako era batembeeyi mu kibuga Kampala tugenda mu kalulu ekigenda bakosa mmwe abali ku kaadi y'NRM abali ku kaadi ya PRO omanyi mwenna mmwe ba mu katogo obungi ku mata ekintu ekyo ndowooza planning y'ekibuga ebalemye bekikwatako planning y'ekibuga ebalemye kubanga pulezidenti yagezaako okwagala okugula ettaka mu buli divisioni ezikola Kampala nga azimbewo akatale naye mwamulemesa ekibuga buli omu adduka ayingira kibuga n'obwedduuka gweremye agamba kaŋŋende waakiri mbiteeke ku street mwe mwennyini waliwo abantu abali bakolera ku mwala omwala ogwo bwe mwali mugusendawo mwalaga wawe balaga muzeeyi azimbye obutale ng'ak'ebusega mu kifo nga tebanagaba katale ako baali bagenda kusooka badde ku ground bakwate abatembeyi bonna bagambe nti obuduuka bubwo muyingire mulina obutale nga Wandegeya nsibe
temwagala kugiwa abantu kukoleramu gundi eno akatale kebakamala okuzimba ak'ebusega emyaliiro egyo ebiri migale kati muze ku bantu okubaganya bagambye mu butale bwonna emidaala gye giri bagende mu butale ebifo gyebiri biriwa gye mwabiteeka wandegeeyo gyeri wandegeeyo yonna bw'ogendayo yonna akalu lwaki kakalu ng'ate abatembeeyi bali ku nguudo kikyo kyenkubuuziza nti abapulaningira ekibuga mwalemerwa ddala mwalemwa n'okugazeetinga nti tulina abatembeeyi bameka abakolera mu kibuga essaawa zino ekigo by'abatembeeyi kiki nti mulimu abantu abazze beerimbise mu butembeeyi abaagala okukyankalanya Kampala mu kiseera ky'okulonda naye mmwe nga KCCA mwebali genda wansi awo olwo ogenda osanga babakutte babaggyeko ebintu enkya balina the same stock ekitegeeza nti obukulembeze bwafa okuva waggulu kati essaawa zino wabuuza KCCA mutulage regista z'abatembeeyi ezirina abatembeeyi buli lunaku wabeerawo omuntu afuluma edduuka najja n'atembeeya waliwo ava ewamu entuŋŋamo najja e Kampala n'atembeeya lwaki bw'abazze ng'alina ekifo ky'agenzeemu nga ekifo ekyo kiteekwa kuba kiriko ababaddeko alina okujja naye ne bamwaniriza ne bamuregisteringa ne bamuwandiika ekyo kiba kijjawo obumenyi bw'amateeka nze njagala nkuwulira temuzanyisa ku batembeeyi abatembeeyi bwe mulaba balina ssente ate abatembeeyi boolaba be bayimirizaawo bizinesi z'abagagga abo kubanga mu dduuka tebitambula era biteeka ebweru nga bitambula ago ge mazima kati ekitegeeza nti ow'edduuka yabeezaawo omutembeeyi n'omutembeeyi n'abeezaawo ow'edduuka oba omwavuwazizza kati kumena tusinga kwagala ki ow'edduuka asasula layisensi abakasiita nabo bavayo ne bemulugunya abatembeeyi batumazeeko emirimu ekisooka kya byonna tulina okubaako ennaku ze tuwa abatembeeyi kubanga nabo bannayuganda banoonya byakulya babeereko n'olunaku era ku mulembe gwa Jennifer kwaliko olunaku lw'abatembeeyi yabawa lwa Sande niffe tusobola okugamba nti buli mutembeeyi buli lwa Sande mukole ki eyo enteekateeka yalaggawo ate bano bannakigwanyizi baagijjawo twakafuna executive director omupya lwaki oyogera bubi executive director omupya nze bambi oyo masiina na bigambo yesiina byakumoga kubanga mukazi wattu akuumye entebe ye kubanga amanyi nti waaviirayo n'ayogera bamafiya bajja ate nga yagamba abatembeeyi bagende bwogamba mbwakuumye kati ekibi kyebamukulembeze akole anti binkugamba enkola y'abamafiya kati bamukulembeze agenda akola ekibi naye tebamukulembeze agenda akola ekirungi era akalulu ka muzeeyi bwe kanaagaana mu kibuga bajja kumugamba nti bw'oleese obuzibu bwowagoba abatembeeyi mu ssaawa z'okulonda akalulu omuganda agamba olwatta omwami nti saalumanya nti nalumanya si bwe kirugwayo kati naye njagala omuli activities ki z'omulabyemu okuggyako Kampala weeyonje anti kyekugamba weeyonje ebadde nungi sigamba nti mbi naye kati lwaki tebagamba minisita wa Kampala genda ogoba abatembeeyi ate minisita yalina obuyinza yafuga ekibuga ate executive director yavunanyizibwa ku kibuga ani supervisor w'ekibuga minisita bamuwa buwi report nti nedda omanyi ebintu bino saagala oyogere ng'atabimanyi njagala mbuulire obukibuga kino kikulembera executive director ku side ya gavumenti ne road mayor ku ludda olw'ebyobufuzi ataani omulala ate minisita ba Kampala baki si bakaramoja nkubuuziza kyobonziramu nange kambukubuuze leero babayita baminisita ba Karamoja abaminisita ba Kampala omulimu gwe kyeki agenda natufeeseza ku kabineti n'abuulira president n'abuulira kabineti nti Kampala twetaaga oluguudo luno lubi
wano isomero lya Bati Valley liri bubi balitunde naye bino byabati abatembeeyi siza kankubulire minisita waffe ensonga z'abatembeeyi minisita wo nawe obadde obuuza bino kitegeeza minisita wo wa Kampala nange mbeera mu Kampala anti kyeŋŋamba bw'aba minisita wo bagamba nti bwadde ne lyogerwako nanyini lyo ekintu kino yakireese ani yatunda omwala abantu abatembe balyoke banjaala ekibuga ani yagutunda kyemmanyi amu omwala bamuwa gwa bwerere lwaki kati webanga omwala wuliriza bwe gunabanga omwala gwali gusobola okutundibwa ne guvaako ssente zalibadde zizimba obutale gye bateeka abatembeeyi essaawa zino abatembeeyi bali balina ettaka lyabwe ettaka eryo ne bagamba nti gavumenti eremeddwa okuligula kubanga ssente nyingi era gavumenti y'emu yeekutte omwala n'egugabira obwereere erabuwa ssente ez'okugulira omutembeeyi nze kyesaagala kugamba muntu n'omugoba nga tolina gy'omuteeka abantu abo nabo bannayuganda bakolera famire zaabwe balina famire zaabwe muteekateekere gy'omuteeka essaawa zino kyembuuza lwaki ekiba kinyigiriza abantu basooka kusirika walabye bagenza okutuula mu lukiiko lw'abasuubuzi ababadde bamaze ebbanga nga bakaaba twamaze kukangula ku ddoboozi ne tugamba lwaki abantu mubanyigiriza ekisuse era njagala kukakasa bino bye baasazeewo ng'abasuubuzi walimu bendabye nga muli mu kiraasi ne mugamba nti abaataddewo embeera eno okutuusa miitingi eno okubaawo temwafudde we muli tebabasiba kiwaani ne tumala okulonda ate ne muddemu ne mubonaabona mulina okusigala ku mulamwa nze saagala gavumenti enyigiriza omuntu wa wansi nze nonze kusaba Susan eyeesimbyewo ku bwa member of parliament nga ze eddoboozi ly'omuntu wa wansi nze kino sigenda kukikkiriza abatembeeyi bo bakole bati abatembeeyi mwakwata ettaka ly'abatembeeyi eryaliwereko iko 8 ne mugamba nti temugenda kuligula kubanga temulina ssente ate ne mukwata omwala ne mugugabira obwereere eka 79 bw'ogerageranya ne ssente ezigula eka eya Kampala emiliyoni nga 4 eza $, tubeera bakayita kasiiriiza n'okusoba wandibadde baguliddeyo ika nga 2 Malamba balina oguddeko nga ika 2 Malamba sooka oteekateekera omuntu oyo gy'omutwala usaafu gy'omutwala usaafu yali ekola naye ne mukwata ne mugjayo stage y'entebe eya tax abantu bali mu usaafu naye beebakiddemu tebalina bantu mwali mugenda kuzimba akatale ka usaafu era mwali mutandise okukazimba ne mukwata ne mugamba nti wabaluseewo Land Road omupya akatale ne mukayimiriza okukazimba naye tumanyi bulungi nti Jennifer yakagula obuwumbi 38 Land Road yalagawa yaguza Jennifer kati Land Road yaguza Jennifer yalagawa n'ono omupya omutembeeyi mumubareemu amagezi kubanga naye ayimirizaawo famire ye ate naye munnayuganda gwe woba ogamba director wa KCCA bajja kukutomeza eyo enkola y'amafuya abali mu Kampala muno ekyokunyigirira abasuubuzi oba abannayuganda gwe bakitaddewo mu maaso bw'obanga ddala gwe director gw'olina okumanya ebiruma abantu nalabye wano mu lukiiko olwabadde owa prime minister saakulabyemu naye bano babadde bali emabega w'abagagga nga banyigiriza abaavu ate bayefudde ne beeteeka ku mwanjo okuli Miisa Kabanda okuli n'Ovulu bebadde bali ku mwanjo mubadde muli ku ki oyagala kuŋŋa nti ensonga zino gwe nga cabinet minister gwe bagambye atuula ne Muzeeyi Bulwamande wali temugambako nti ensonga ezirimu abasuubuzi wansi kisuse
nakugamba wano nongamba nti hamu omwagazaaki nakugamba nti pulaani gye yalaga bannayuganda si gyagenda okuteeka wali gendawo olabe ekiriwo byanjawulo muzeeyi nakugambye nti ekiri mu gavumenti yo bw'oba tovuddeeyo n'ogamba ku bantu banno abafuuse ekizibu eri Kampala ne Uganda n'emiriraano bagenda kutusuula mu kizibu ky'amaanyi. Mwalabye ekiri e Cameroon omuntu ono bwe lw'omunyigiriza ennyo omuganda agamba bw'onyigiriza ennyo ogireeta omusaayi ebintu bye muli mu kukola mweddeko. Aho tuveeyo bawulidde eddoboozi lituuse era nsaba omutembeeyi tajja kutoma nti omutembeeyi oli waaba akujja ku kifo ky'oliko akuggyeko ng'akunoonyeza waakuteeka abakozeemu mulimu ki ate ne hamu abo bwe yajja ku mwala abawa amaduuka kubanga yabadde omwali mukolera mu bifo byammwe ate baali basasula cases nga ate nga babasolooza kati hamu abanoonyeza amaduuka bateekemu temujja kusigala ttayo naye nga namwe nabagamba naye mbagamba omusajja bajje ku mwala kwe mbadde mukolera mukiu ky'okuteekawo embeera namwe n'abalaga gye mulaga mwasirika kuba obwo obusente butono bwe yabawa naye nga mutamanya obusente obutono yanoonyanga emitwe emikulu nga bazikizaayo miliyoni 5 miliyoni 10 miliyoni 2 okusinziira kapasite yo nga bwakola ki nga bwakulaba nerwanako gyewerwanyeko. So abantu mwebereremu bannayuganda mwebereremu kati tugende mu kalulu kali katya akalulu kali bulungi kampeyini tezinnaba naye batugambye muzikuba eyo era nze nsanze wano mu ofiisi yange ndi mukuba kampeyini nze ndi mukoga nti ndi ddoboozi ly'omuntu wa wansi akabonero mukalakaasa muzindaalo gwa mukalakaasa nze nina okwekalakaasa ne mufuna akalugabagabala central nga kafuuse omuliro luzi yavudde mitiyana bali bavuddewa abakazi nammwe munamba yeeyongedde twali tumanyi muli babiri gwe ne kabanda mukwano kyenjagala okubategeeza bannayuganda baba nakampala batulaba essaawa zino nti buli muntu ayina ebigendererwa bye ebyamuleese okwesimbawo ndiwona omuntu ku lw'ebigendererwa bye tolonda muntu ku lwakukyamuukirira tolonda muntu lwakuba nti akulabikidde bulungi olonda omuntu oba kusaba Suzana n'omuntu atalabise bulungi mu kifaananyi taleka leka nkubuulire kino nkibuulidde bannayuganda nti ebigambo by'omuntu ebimuvaamu manifesito y'omuntu ate nga n'omanya nti ono nno talimba nalinda byeko akoze kino nga kushaba Susan bwakugamba nti ndi ddoboozi ly'omuntu wa wansi ndi mulwanirizi w'omuntu wa wansi ng'ogamba omukazi oyo namulabako mu Owino oyo maama Owino ayinako kye yali akoze naye gwe bwakugamba nze kuterereza Kampala naye ng'obadde minisita wa Kampala emyaka waliyo ndabye egyo 5 n'essaawa zino oli mukugaba bukoko nedda baami musanze tulaba tetwagala kati njagala mbabuule buli ali eyo tolonda lwa basi tolonda lwa mburera tolonda simanyi lwa kasimu tolonda lwa muti noonya busobozi kasita omuti ogumu gubeerako ebibala ng'omuti ogwo yaani ye Pulezidenti Museveni alinga omuti gw'omuyembe osangako omuyembe waliwo abaliddeko n'abataliddeeko abataliddeeko ffenna tulidde temulina abagenda okubanyenyera omuti nze kasita Pulezidenti Museveni abeerawo Boronda alina obusobozi nze ng'anyeenya muti mulye emiyembe kubanga omuti gw'omuyembe ogusangako omuyembe gwa green ogwa red ogwa yellow byonna okwo kati omuntu ayina emiyembe ye Pulezidenti Museveni mulonde kushaba Susan abanyenyeze ku muti tetulidde ku miyembe mujja kulya ku mulembe gwa Susan obadde kibana abadde akumanyi oba tulirya ffene bwe wali mu Owino walyange enywera
naye wange emyera naye kubanga nali mwowinu kati essaawa zino kanyingire mu paliyamenti owulidde ate omudaala gwaliko abantu kati nsabira nyingire palamenti olye ku miyembe emiyembe egiri mu gavumenti muno ebintu mwebiri sente mweziri bali mu kugaba nkoko kati bagaba mbizi ate n'enkoko zanaabizi buli kimu ezitakula obukoko bulya bulinga embizi owulidde naye nga bwewadde bannayuganda bannakampala ku myaka 5 gyobasakire kyakuwaddeko akiri atakuwadde waliwo batalinawadde bannakampala akakoko k'olukumi ng'okawenze bannakampala bino mu bibyo by'okusaagiramu eno yessaawa buli omu okujjula kyalina okujjula kiki kyalina ku tebo ku Shaba Susan ki ekimuleese mu Kampala Central size kusaagasaaga ate sisaaga mwagamba nga tajja kunominatingibwa kati yanominatinga ku Lwokuna ate ku lunaku olusembayo naye baali batugamba empapula teziwera zirimu ebituli tuwera okuba nti nga bakulangirire nogamba kiwedde kati mulinde nakulayira kati kyekiddako bannakampala mbabuulire tetukooye abantu abeenoonyeza ebyabwe tukooye abantu abali mu gavumenti bagikuba Susan lwaki njagala kugenda mu paliyamenti essaawa zino bw'otunuulira bw'ogenda ku TV okaaba amaziga nga palamenti etudde bali mu kuyisa bbiiru z'okwewola amabanja Uganda enyikidde mu mabanja amabanja gasusse bw'otunula ku order paper ya parliamenti tobola kusangawo kyebagenda ebbanja lye bagenda okuyisa naye ne twebuuza nga bannayuganda essente ze bwe zeewola ziragawa kubanga tewali kintu ky'oŋŋamba kati essaawa zino bagenda bazimba Katonga wayita ennaku mmeka ng'eguddemu mutugamba nti za kukola simanyi bisaawe simanyi za kukola luguudo ki waliwo oluguudo nze njagala tubeere mu parliament tuyise ebiteeso n'abavuganya gavumenti yammwe bagamba muyisa mu kiseera kino mwagala za campaign naye nabo beegatta nkugamba teriwo opposition ali mu kukirwana mu parliament bonna bwe kituuka kukulya owa red owa yellow owa green owa kasimu ow'omuti bonna beegatta ne bayisa ekintu bonna kubanga bagenda kufunawo n'abamu bamanyi tebagenda kudda n'abamanyi tebagenda kudda ne bafuna sente naye ze sente zemwewola okimanyi nti essaawa zino ebbanja Uganda geyina ogavaamu gwe n'omwana wo n'omuzzukulu balina okuteeka wano $1,440,000 okuggwayo omuzaale ayonka n'atanazaalibwa tugenda Uganda tugireseewa mutuukiriza ekyo omusajja kye yayimba nti Uganda mugitunze mu mubajjo bajjo kati twannayogerako bakanzijukiza